Lya nnongo lyangu wavaani tekuleka. Ate leero olya wendi kubanga bwe sibeerawo weekunya. Yangu wae. Zamani. Bismillah. Ejjo wagenze nga tolidde. Ate okimanyi banjagala ogende ng'olina kw'otadde mu lubuto. Vaani terinda. Omumanya nkogooti. Akuba engombe emirundi egyo. Ogwokusatu ng'agenda. Kati weekunye ng'okimanyi. Yanguwa. Sigenda kuvaawo wano. Wendi mpaka ng'omaliriza. Ne wembeera siriiwo nga jjajjawo yabuliko okola mpola bw'otyo. Shima bannange osooba. Naye nze wendi ojja kumpulira. Sijja kuta. Olina okuyiga sipiidi. Okitegeera. Wow, good girl. Hey, Aoun. So, where is your bag? God get it? Tufulume. Jangu wa mkwani. Ani atokedde. Abantu abakeera bano banna. Abeera likirira nnyo. Hello. Mama otukedde bulala. Anti emmeeme gy'esula. Gere si gye bikeera. Wasuze otya muwala wange? Nasuze bulungi wasuze otya? Muwala wange. Essisi lyonna n'okuzza nga nkubuuza. Kale, asitanze bwe nagiridde mumanyi. Obadde oyagala nkuddemu nti? Ng'omuntu waddamu munne. Nekikulu nti nkuzzeemu, wabula tondeetera kwetamwa. Naye okimanyi nti gw'oddamu bw'otyo nti kitaawo. Gw'ozaale nze. Simbi ng'onkedde. Obadde oyagala ani abakeera? Si kikibadde kiddemu naye. Ng'okedde bulala. Olinga tolina musajja. Naawe okimanyi nina okukola. Ndi mukyala mukozi. Kituufu. Kyekinkeeza. Kubanga bwe siikole kati oyinza n'okuba ekikuleese. Ng'era zezo. Kati kanzinoonye bakutuma erinnya eryo bakola bubi. Teyakola busobi. Nsimbi. Erinnya lyange ate ndyeyagaliramu. Wasuze otya? Okusulako nasuze bulungi. Nkulaba. Gwe wasuze otya? Nga nkulowooza bye bigere bino. Era nga ndowooza. Omuntu sirowooza atuwalidde ku kyenkya. Bakusanze mu bulamu. Ate ofuluma genda kukola. Bitegedde ebyo? Munnange. Kankubuuza ensimbi. Gwe tuba na puroguramu. Te puroguramu eyaki? Omuntu yenna omulamu alina kubeera atyo. Ati
kati olaba Nsimbi ekyenkya munnange kirungi naye mbadde nsaba tukikuume mpaka ku kyakiro ng'olwo ndi ntya ojja kubeerawo kubanga era ekikumanyi nti olw'okuba ndi mukyala mukozi ensonga lwaki oli wano. nzikiriziganya naawe ku kya ssente kuba ffenna tuzaagala naye waliwo ekisinga ssente bisire bisingo kikyo kye wannoonyako kati ekindeetanga kwe kulabika nti akadde kange nange nkakufisiza naye omuntu ajja nga ategesa omupiira gw'okunyuma aye n'omugaa nti liifa litaagufu etaliiwo ndaba nga empeera eyo gwe baliriramu amaanyi gaye gonna genzijja eyo nzijje wano naye ddala omuntu eyaze nga akimanyi nti maniyo egenda kusamba n'asero ate bw'onjuliza liifa lindi taliiwo agenda okugufuuwa sibitegeera anti kati olaba mukwano nze mbadde nteesa nkumanyi nti abaaseno bagambye nti tugenda kusamba gwa ku mataala babe bakkakkamu ng'olwo nze yabaleese babe bakkakkamu tulina kusamba gwa ku mataala. kiraba amaanyi gange kimanyi nti onkozeemu bubi mazima mullo aibale yino wano yateredde dda wayeewo naawe badde balisitedde nga gungamba mbale teri kale kaakati ebyayibale kanzikakka nenzekka ate naagamba kinaye era kyensanzaawo nga nnyingira abaana abo nga mwana mpisizaamu awo agengege ne mutunuulira nti lwaki tebamanyi nti nno ndi kitaabwe Nsimbi abaana abo beesonyiwe nze mbadde nteesa abaana baveeko olw'ensonga abaana abo bantu bakulu ate n'ekirala wano ojjawo ku lwange sikyo kituufu naye abaana abo bwe baba bakuyisizaamu amaaso tekiba kirungi kati munnange abaana beesonyiwe balemena kuddamu kulumya mutwe kuwulira okitegedde mukwano kuba kati olaba oli mama Junior essaawa yonna agenda just baafunamu misunderstanding ne bbaawe kaseera katono nnyo bali mu nteeseganya essaawa yonna akola ki agenda kiraba abaana abo balaba bwe nzija wano nga tebampa kitiibwa nange mpiwuka kasita ozitowa gye ndi kuba olaba munnange saagala kusikana muguwa n'abaana bange kiyinza okundeetera obuzibu ate ne nkusubwa ani asubwani naye nkubulire nafuna gwe namala kirabo ddala oli kirabo mbadde ndowooza nti ninamu okugiraagira naye waliwo akantu akankaluubirizzaamu awo kenjagala ontererezeemuko mbadde neetaagayo oba nnyambisa emitwalo nga 2 kekaba ate mumanyi nti mwegali mu nsawo tegayinza kubulamu kiraba otya ebyo ebintu byo mwotambulira kati bwe kikwetolooza kiki noyita eno ogenda wano ensonga eri naye badde nkulu nnyo ensonga ebadde erina okusookerwako naye lwakubanga nakyo ekizibu kize ate nga nyina ero kikugamba kati siyinza kirekayo oyagala ssente ze zankulezi kale mpereza ensawo yange awo eriwoma eyaawo kyenva nkwagala eri wano mukasooka Nsimbi oyagala ssente ensonga ezo tolimbye naye nazo nsonga nkulu tuteeka okuzoogerako mu buli mbeera akajanga mwekali oba neeteebye oba ntwalaana olabye otya weekubye eddajje ekyo kiveeko wasabya 2 bampaago sirina kyakugamba sooka oleeta ago osooke ensika ago ndabe ekiddako nsimbi n'ensimbi bannange naye kirabo wanje katonda kituufu yakumpanga kirabo
naye jjukira ekiro tulina okugusambamuko anti si gwanga nti gwa ku mataala gubeerewo ku mataala ngenda kudda kitegeera nzira wanonye ssente muwola nze nekyandese nkimaliriza mubeere bulungi Madde manyi nno Nsimbi yakomyewo. Shani mubusazeeko mu kisenge. Kiki maama? Maama nyawo. Nedda munnange. Tokimanyi nti obuliri buno bwa maama wo. Maama kyogamba kibe okutuula ku buliri bwo. Munnange kibi nnyo. Situka tubyogere nga n'okuyimirira oyimiridde. Situka. Shani okuze kutuuka awo tomanyi nti omwana omuwala azira nnyina okutuula ku buliri bwe. Kibi nnyo kizira omukwasa obuko nga nze maama wo. Era kati k'obutuddeko essaawa zino nina kunoonya lweza bombo nkansira obuliri buno nosobole okuddamu okubukozesa. Tokiddangamu era bw'oyingira mu kisenge manya nti tulina kwogerera wano. Nze mbadde simanyi nti nno bw'otuula ku buliri simanyi bikuleetera obuzibu okutuulako obutuuzi. Mwana wange newankubadde tuli ku .com mama nga we mukireese naye ate tuleme kusuula nnono zaffe mu Buganda wano. Tuli mu Buganda maama. Kati maama gwe nga wazisuula kyekindeese kana akasajja k'oleeta wano newankubadde kitaffe yafa naye ate tekikuleetera kuleeta kasajjako mu nnyumba ya kitaffe. Mwana wange osusse we wandikomye okisussizza. Dirimu lyoyogerako ssanyu lyange maama. Sibagambangako nti oli kitammwe. Diri ssanyu lyange. Okayiseka naye kasajja katono okanyomera mitala wa mugga. Nsimbi nze mmanyi amakulu agamulimu. Naye maama tetuganye. Naye mu basajja bonna. Wadde n'owange mumpi. Naye akako nedda. Shani. Kuyisa emirundi egyo va ku ssanyu lyange. Kyekyalemye wano ne Nana. Kunteekako obwo olukongoolo alemesa essanyu lyange. Saagala naawe ofuuke nga Nana. Saagala kwawuka n'abaana bange mu bubi. Ndekera essanyu lyange okitegedde nnyabo. Kale maama naye era ekibi kyogerwako. Oyingiddewo gamba otya Nsimbi kiri kitya Nsimbi ate tomanyi gitambuli gitya leero yatambudde dda omanyi nakugamba nakwata wagumu yomwekakasa afuna omuntu oyo mufuna otya namufuna tonalina bwagaba abakazi naye nange namunyweza era kyenjoya kyakola kyaleeta wenga nti wano wenga nti kakashi wenga nti makkati byonna naye nga mubyaddala oguba mukisa taata wafuna omukisa bibangamu ebyo naawe kati nze nga nzondaba tibwenfuna bwonna bubira bunoonoosi bukusimba oluseke nonga nga nawe wetamiddwa ebyo ebizibu nabiwona ng'obuzibu wafuna obwannyo okubaana bana bawala obutototo andi bwe busikiriza bukusikiriza naye nze ezo geji nazivaamu namanya nti zijja kunnyunyunta oli mugezi ngenda mu bakazi bali abakulukulu gwefuna ku myaka w'emyaka akusingako ojja kitambuza bulungi naye ddala nze amanyi okusamba amakkati okusiba akawano bano nabyo byenyinza gwe kyogamba kikulumu oli mukazi naawe
Mukazi ali mu myaka giri egyawe abakolamu akasente kaabwe. Ate kyendabyemu awo wansingako kaawo obubonero mbukuwadde. Manya ekizibu kyolina kimu. Kati olaba ddiiro gye nabadde ngola gye tugobeere eyo tumaze okulabika nti tugifunza era amaanyi nabadde nga manyi nti gali wa mukyalo ono fe tulezire sente zaffe wano tukikutule nga nkimanyi kyova olaba mu byadda singa sandi saakufuna nandibadde bubi nnyo obukoki bwenyamba babona sandi bwambadde yalabye mu byadda nandyetaaze ngabe ku mukyalo oyo kubanga kyalo oyo waddala oli omukazi esiina kwe mugeraageranyiza kubanga namuwona erinnya lya kirabo. omanye lwaki ngambye nti mukyalo oyo waddala olaba bwe tubeera nga tulina ensonga zetuggusa naye nga zeetaaga Mr. Finance gwoŋŋamba bugambi guma mbakimanyi nti nze omulimu gwange gwakunyweza makkati munaana yange gisamba bulungi bwe kali okukatiriza munaana yo noba nga basapula bano abatiibi wawa bulungi nga okola paasi ez'ensonga omuntu atayinza kutakutebera naawe kale kwegamba embeera eyo eya munaana olina ogikatiriza okitegeera ng'omukuttamu so twogedde nnyo naye mbadde nkuleni tutambule odde nga bukyali kiddeawo usaze ngenda kolaki kati yambala kalolekungatoyangwa tugende sambya tutandika next week essomero lyaffe litandika next week. Badde manyi twatandikidde kumu nammwe. Essomero lyaffe terinabatandika tutandika next week. Naye era naffe abaana baba tebatina abasinga bagenda kujja ku next week. Mwasomyeyo ki? Ku first week tetusoma ffe tubeereeyo ku break netuzannya. Naye kino oli smart, njagala kubeera smart nga gwe. Thank you, Aya. We'll be back, dear. How are you? I'm fine. How is school? Good. Hey. Bulungi. Oli otambadde nkulinza oleme kumbuuza. Obadde ogenda kungwako. Where is your sweater? In the back. Awonye. Mbadde mmanyi ogisuddeyo nayo ku ssomero. Onguze endala nga ewanguza luli endala. Okay, I know you're hungry. Naye mbadde nkyatawula wano chai. Go and change. Weetege ngenda kusanga wali ku dining kuwe something to eat. Owulidde? Okay, Ma'am Junior. Junior gyali mu kisenge muleseeyo. Twalaba ndi mutabulira chai. Yeekyangu omumanya n'ateera agenda omusangeyo.